Kamishona w'ebyobuwangwa mu gavumenti ya Kati Jacqueline Bagasse akutidde ekibinja ky'abazikiriza omuliro ekyateekebwa mu masiro g'e Kasubi okwewala okubongootera ku mulimu nga kyakutaasa Obuganda okudda mu maziga. Beetaaga kubeeramu alert kubanga osanga nti engeri gye tuzze nga tutesitinga ebyuma bino oluusi otunulamu laxity mu Luganda is okubeera a bit lazy, n'olaba okulegeza, balegeza. Ono ng'ali wamu ne baminisita ba Kabaka balambuza amyuka ambasada w'eggwanga erya Japan mu Uganda Tomataka Yoshimura omulimu gw'okuzaawo amasiro we gutuuse nga gano gamaze emyaka nga gaddaabirizibwa oluvannyuma lw'okuteekerwa omuliro gwonna ne gabengeya ng'enjega eno yagwawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2010. Your fire brigade team's very good job to use the result of cooperation with Japan, Uganda, UNESCO to keep this important heritage against fire tragedy. Kamishona Jacqueline agamba nti gavumenti ya Japan ng'eri wamu n'eya Uganda zitadde ensimbi nnyingi mu mulimu gw'okuzaawo amasiro gano nga y'ensonga lwaki ambasada Mataka abadde alina okulambula okulaba omulimu we gutuuse nga bamulaze n'engeri ebyuma ebizikiriza omuliro ebyassibwamu gye bigenda okukolamu. Ministry ya Tourism yasayininga agreement ne UNESCO okulaba nti amasiro gano gazibwako kati n'ensimbi nga Japan government ze yateekamu zayitira mu ministry okujja okukola eziteekebwa kola wano mu masiro. Minisita wa Kabaka w'ebyobulambuzi obuwangwa n'amasiro nga y'Oweekitiibwa Anthony Wamala agamba nti bwe kataligirya omulimu guno ogw'okuzaawo amasiro gwakuggyibwako engalo mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka guno ng'ategeezezza nti okusinziira ku bikoleddwa ekitongole ky'ebyobulambuzi mu nsi yonna ekya UNESCO kyakugya amasiro gano ku lukalala lw'ebifo ebyobulambuzi eby'obulabe. Tugenda okutuula mu Saudi Arabia okuvanga 10 omwezi guno lugenda okusalawo oba ekifo kino kijjibwa ku bifo ebyo ebiri mu Katyabaga. Aba UNESCO bajja ne balambula omulimu guno mu mwezi gwa June ne babaako ebintu bye basemba bikolebwe. Ebisinga ku ebyo bikoleddwa era tulowooza tulina essuubi ddene nti Kasubi Tombs egenda kuggyibwa mu bifo ebiri mu Katyabaga ezibwe ku lukalala lw'ebyokulambula eby'ensi yonna. Abamu ku bakugu abaddukanya ebyuma ebizikiriza omuliro bategeezezza nti ekyokutangira omuliro kisiddwako nnyo essira okwewala ebyaliwo mu 2010. Amazzi gabeera ne pressure emala okubeera nti wabeerawo omuliro gwonna oba smoke yonna there detectors which means waliwo detectors etwateekawo okulaba nti zo oluvannyuma lw'okusensinga lino waliwo omukka gwonna zo zeeteekako buteesi automatically. Ekirala kye twakola nti kwe kulaba nti abantu bonna babeera mu kitundu kino babeera bamanyi okukozesa ebintu bino. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.